Bukedde TV vibe mix show joliko amanyanze andi atali je bali kunyalo. Muza kumulabi wa Bukedde TV. Mulabi wa Bukedde TV kulamusiza babali kwekumira ku Bukedde TV we bale jona jotisiza kengalo kwagala nnyo mukama gw'omukisa. Mukama yebaziwe oli mulokole. Sewa ndi mulokole. Tegezo imba gospel music. Imba gospel music. Okuyimba okutandisa otya? Okuyimba nakutandika dda nga nkyali muto. Natandikira mu Sunday school nga nyimba mpola mpola. Buna tuka like primary nga nyimba. Naye nga nina ensonyi nyingi nga sobola nga bampita bamanyi okumpita ne bagamba ati simpitira omuwala oli ajja tuyimbiremu muwe ssente nga ntya okwata ssente z'abantu abakulu nga manyi babankiina. I have the talent naye nga like nga mbityaye kati nagenda nga nkyejjamu mpola mpola oluusi nga mbeera ku stage nga nkaaba nga nkankana naye nga nyimba. So bwe natandika bwe ntyo bwe natuuka mu secondary natandika okuwandiika obuyimba. Just praise songs, buyimba butini bwa kwaya, tuina like these competitions at school nga mpandika enyimba nga ziwa. Olwa osomerawa? Nali mu kyalo nnyo, nnyuma mwali eno mu kikube eno nga tuli. Mwali eno muzimayi mu Green Hill twali esemba bule wansi mu kyalo. Nali mbyagala nnyo bwe natuuka ku university first year. Actually before campus natandika okukola mu vacation. Natandika okukola nali nkola mu microfinance kati nefunamu obusente kubanga bazadde bange baali tebaagala bintu bya kuyimba bagamba bino ebintu bya kiyaaya lisagala ogende mu bintu by'ekiyaaya sagala ogende mu byokuyimba. Nga tegoyagala bya kiyaaya? Tebyali bya kiyaaya just lwakuba nti like baali tebakitegeera naye sina sponsoring already baali tebabyagala ate nze nga nkyagala. So bwe natandika okukola nenfunayo obusente butinitini nga ntandika okugira obuyimba na recording akayimba akamu bali bakayita lawyer. So nentandikamu ako akayimba abantu ne bakaagala nnyo batandika okumpita lawyer ku campus. Nampulira ekintu nekiyingidde nampulira. First time wawulira oluyimba ku radio nga lukubanga lulwo wawulira otya mutima? Nasanyuka nasooka nenkubira ku baganda bange muluwulidde nga ndowooza radio ekwatiddwa buli omu tamanyi nti nzagikwata. Nampulira like ekirooto kyange kiddiddwamu nga mpulira musiki wange takomye kunzenzeka ne wagenda okuwa omukisa omulala. Kati gwe wasalawo kuyimba gospel music yeka oba nensi nero yitayooko? Siyimba za nsi naye nyimba ne ku mikolo. Composing enyimba like kuhinjira kiyo omuntu ayagala oluyimba like composing oluyimba lw'omugole. I do those songs. I basically sing gospel. Olina enyimba meka? I have like now 12 songs. Video ziri nnya. Are you under any management? Yeah, it's called Blessed Gospel Promotions. Bo bakolera ki? They promote my songs basically. They move my songs to different radios, TVs. Bemba nyina concert ne baji organizingira. Ate oba ogenda kola video gwa footinga bill eyo ya video? Yeah. Bote bateekamu ku video tebateekamu. Buzibu ki bwosanze mu music ono? Lusinga abantu tebanayagala luyimba nga lupya. Luwo obuzibu okupushinga like abantu odwagala oyinza okufulumya oluyimba nga lukoledde owulira luwe like owulira okikubye nnyo n'olutuusa mu bantu n'owulira nga ate nga feedback tekuwa maanyi kitegeera obuzibu okupushinga naye nga n'olemerako naye nga oluyimba bwe luti olulinayooko. Okuze wegomba muyimbi ki? Pastor Twin Herbert luyimba ki lwalina olw'amaanyi nera lwaki omwagala nnyo? Omuntu ennyimba ze zinkomako nnyo. He does worship. Ennyimba ze zimpa omukisa naye n'abayimbi abalala mbaagala ne sabisaanira mama bino bye nafuuka sabisaanira.